Kyabulabe nnyo okubalira nti olina nga tolina naye tolina kyofiirwa ensi okulowooza nti tolina ate ng'olina. Omuntu nga mugagga tuli bw'omuyita omwavu kyova olaba mujja kubonaabona nnyo, kyova olaba mujja kufiira nnyo mu bupangisa ng'ate alina amaka ge. Akuddiza? Asobola okuddiza? Abaana basula mu apartment for 2 weeks, for 3 weeks, for a month. Kubanga olina status gy'oyagala okuuma. Abantu oyagala obbalaga nti olina. Kubanga nabo balowooza nti olina kyokka nga tolina. Baleke bagambe nti tolina. Jangu omulundi gumu otandikire ewa nnyoko obeere ewa maama we wa kitaawo naye nga bw'onoonya akapoloti. Kubanga bw'onaava mu apartment n'oyita emikwano mugende munoonye poloti bagenda kukubba emikwano gyo gyennyini. Gigenda tunuulira apartment gy'osulamu naye nga tolinamu kitanda, nga n'amasooka si gago, nga n'entebe moolisizizo. Natuuse mu apartment y'akasajja boyi mwe kasula. Ekitanda onyiga buzize kikukola masaagi. Bibyo abo babaaniriza ku bisaawe bwe baba nga tebabasiibula nga mugenda babaagadde lwekyo kye mulina. Balina kye babaagaza so tebabaagala. Era ekyo kye babaagaza bwe kinaavaawo tebajja kuddamu kubaagala. Era waliwo abantu nga bw'ava e Kampala n'agenda mu kyalo asanga olujja lujjudde. Timose wajja balina kye bakwagaza. Era bwe banajja ennaku 2 ng'obakuba bulango kye nagambye nti weetaagamu akaseera ak'okwedipootinga. Otuule mu nnyumba wagenda nti baganda ebintu byaganye. Njagala obbalaga nti eno jiini gye nnina. Yambala bitishaati ebi ne jiini ezi ogenda kufuuka emboozi. Era ogenda kumanya ebigambo ebituufu ebiri ku mitima gy'abantu. Nze namulabirawo. Nze namulaba ne mmanya Jjaggwa. Naye ng'agamba yakulaba n'amanya Jjaggwa akyali mu muzigo gwa $5,000 agulemeddemu yamanyi abanaagwa n'abanaayambuka. Naye nga buli obadde ojjaayo abadde agamba anko. Nze namulaba ne mmanya talina lugenda. Ojjukira kye nagamba Tom? Saga nti wano bijja omanya nti n'emboozi bazze bagizimba. Tewali mugagga amanyi mikwano gye. Okuggyako nga Mukama yamwazikako mu kaseera kali. Omutuufu y'ani? Nange simmanyi. Naye kye nsobola okugamba nti gwe oli mutuufu wo. Wakati nga tolina gwe weesiga, gwe kennyini weesige gwe. Wakati nga tewali akwagala gwe weeyagale. Tebanjagala, tebatwagala, ewaffe tebanjagala, kola ssente bajja kwagala. Eyo y'ensi bwetyo bweri mwe tutambulira, mwe tukulidde. Mwavu ne batandika omuyita omugagga kyabulabe. Kyokka omugagga okumuyita obwavu talina kyafiirwa. Oba omuyambye n'omuyamba kuba ndimusabiriza